tubalamusizza abeeyo abaami n'abakyala abavubuka n'abatennyo gano ge mawulire gaffe ku ngoma nga gakusomerwa Survivor ne Ladies Like tuula kalira wuliriza nyumirwa amawulire. Omuwendo gw'abanoonyi b'obubudamu gweyongedde mu nsi yonna ekyongedde omuwendo gw'enkambi z'abanoonyi b'obubudamu mu nsi za Bulaaya Buwarabu ne ku Ssemazinga Africa. Embeera z'omu nkambi zino zeeyongedde okufaafagana ekizadde ebirwadde mu nkambi zino awamu n'okubonaabona. Ng'ensi z'e Bulaaya zeeyongedde okuggalira abanoonyi b'obubudamu wabweru w'ensalo zaazo, yo Uganda yeeyongedde okutenderezebwa olw'okuteeka abanoonyi b'obubudamu ku mwanjo. Enkola ya Uganda yeesigamye ku ddembe ly'obuntu ng'eyamba abantu ababundabunda era eddembe eribaweebwa ziryangukusanga mu nsi yonna. Uganda erina abantu ababundabunda emitwalo 5 okuva mu nsi zigyetoolodde eziri mu butabanguko era ng'enkambi ya Nakivale yesinga obunene mu Uganda n'abantu emitwalo 10 n'omusobyo. N'olwekyo gavumenti ya Uganda ng'emaze okwekennenya ensonga z'ebyobufuzi n'ez'ebyenfuna yasalawo okuwa abanoonyi b'obubudamu bano ew'okulimira emmere ewamu n'ew'okusula. Enkambi ya Nakivale kati erimu amaduuka, zisaluuni, amabajjiro awamu n'amalwaliro era n'ente zirundibwa abanoonyi b'obubudamu abalaalo. Abaana mu nkambi eno nabo basobola okugenda ku masomero nga bawagiddwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku banoonyi b'obubudamu mu nsi yonna ewamu n'ebitongole by'obwannakyewa. Kitwala myezi okufuna ebiwandiiko by'obunoonyi b'obubudamu okusobola okuyingira mu nsi ezisinga naye abanoonyi b'obubudamu bafuna ebizibu bitono nnyo mu kuyingira mu Uganda. Wabula wabaddewo akakuubagano wakati w'abanoonyi b'obubudamu n'abatuuze mu bitundu bya zino enkambi nga kava ku nkaayana z'ettaka wakati w'enjuyi zombi. Ku lw'ensonga eyo gavumenti ya Uganda kati ekola butaweera okuleetawo enkolagana okulaba ng'enjuyi zombi zitebenkera watali nkaayana. Uganda yatenderezeddwa olw'okubeera ensi esinga okubudaabuda ababundabunda mu nsi yonna ne bannayuganda ne basiimibwa olw'okubeera n'omutima ogwagaliza abali mu mitawaana. Ebyenfuna bya Brazil biri mu katyabaga katalabwanga mu myaka 3 egiyise era ng'embeera eno eyonoonekedde ku mulembe gw'omukyala Dilma Rousseff ng'omukulembeze. Ab'oludda oluvuganya basazeewo okujja omukono gwa Nakyalondo mu kibya amangu ddala ng'ekisanja kye ekyokubiri tekinnaggwa. Olukiiko lwa palamenti ya Brazil lwakuba akalulu okujja President Rousseff mu ntebe nga lukubirizibwa Eduardo Cunha, President Rousseff gw'atwala ng'omulabe. Era ebikumi n'ebikumi bya bannansi ebikkiriziganya n'okugoba ono omukulu beeyiwa ku nguudo okwekalakasa wamu n'okwetaba mu bivvulu. President Rousseff yaggyibwako olw'okumenya amateeka g'ebyembalirira by'eggwanga ng'akozesa ensimbi okuva mu bbanka y'eggwanga okusobola okubikirira amabanja ng'agenderera okulaga ekifaananyi ekirungi nti gavumenti yekola bulungi ku nsonga y'ebyenfuna era ne ku lw'ekyo ekisanja ekyokubiri n'akifuna. Naye abakugu bagamba ono omukulembeze yagobeddwa kubanga mulimu ababaka bangi ab'oludda oluvuganya abaagala okubikirira ekiva eky'obukumpanya. Omwali kampuni y'eggwanga Petrobras ey'amafuta okuwa kampuni z'abanene bano zi contractor. President Rousseff bamuwadde ennaku 18 nga bamutuuzizza ku katebe era omumyuka we mwami Michel Tama n'akwata enkasi y'obukulembeze. Wabula Tama bamulumiriza olw'obutateeka bakyala mu gavumenti ye nga kino tekibeerangawo okuva mu 1979 nga Brazil efugibwa bannamagye era abantu bamubadde bubi olwa gavumenti y'obutabeera n'amawanga ga kintabuli nga temuli yadde n'omuddugavu ng'ate mu ggwanga lino be basinga obungi. Mwami Tama asobola okufuuka omukulembeze wa Brazil ow'enkalakkalira singa President Rousseff palamenti emugjamu obwesige oba n'asalawo okulekulira. Ekyewuunyisa President Rousseff yaliko omu ku bakulembeze abasinga obuganzi naye kati bannansi ba Brazil bamusendesa kati. Kooti y'ensi yonna bagirumiriza okubeera ne kyekubirira. Omusasi waffe Jesse Sentino atuwa ebisingako. Abakulembeze bangi bavumiridde nnyo kooti y'ensi yonna nga beewala okubakwata ku nkoona wamu n'okuvunaanwa. Abakulembeze ba Ssemazinga Africa be basinze okwemulugunya nga gye beeyongera okulwa mu ntebe gye beeyongera okugiwakanya. Emikago gy'ensi yonna giyamba nsi za Bulaaya zokka naye kati gigezesebwa obutayingirira ddembe n'enkola z'ensi endala. Era Pulezidenti Yoweri Museveni naye teyalutumira mwana lwe yayatula endowooza ye ku nsonga eno ku lunaku lw'okumulayiza nga yeebuuza lwaki tewali kooti y'ekikula kino ku Ssemazinga Africa esobola okuwozesa abakulembeze baayo abazizza emisango egya nnaggomola. Okujjako President Bashir owa Sudan ku mukolo ogw'okulayiza President Museveni e Kololo kwakozesa abakungu b'e Bulaaya bangi okuzira omukolo guno kubanga yeetaagibwa mu kooti y'ensi yonna okuwera ennemba n'emisango gya nnaggomola. Wabula President Museveni kino ekiragiro ky'okumukwata yakivvoola ng'agamba okukwata President Bashir basooke kuvunaana President Bush Obama n'abalala. Abakulembeze b'ensi z'e Bulaaya kati bakimanyi nti kooti eno etandise okuleetawo obuteesigangana mu kugezaako okuleetawo amazima n'obwenkanya yadde guno gwe gwali omulamwa gwayo mu ntandikwa naye okuva lwe yatandikibwawo ewozesa abakulembeze ba Ssemazinga Africa bokka y'ensonga lwaki abakulembeze bano tebakyagyesiga. Sigadde nze Jay Sentino ngamba weereza ku Newsbeat. Weebale nnyo Jesse Sentino naako gatutuusaako.
abantu emitwalo 4 be bafa omusujja gw'ensiri mu nsi yonna ng'ekirwadde kino kisinga kubeera ku ssemazinga Africa ne Asia. Naye we twogerera waliwo ebivumbuddwa okulwanyisa buno obulwadde bunnamutta mu nkola y'okujjanjaba omusujja guno ewamu n'okugwewala. Mu nsi ya Burkina Faso abayizi babiri Gerard Niyondiko ne Mokta Dembere bakoze sabbuuni gwe bayita Faso soap. Ono sabbuuni asobola okugoba ebiwuka ku mubiri ng'akolebwa mu muzigo n'ebikoola ebigoba obuwuka ng'akasu akava mu ono sabbuuni ke kagoba ensiri ne zitasobola kukuluma. Ono sabbuuni atundibwa ku bbeeyi ensaamusaamu era bangi bamweyunira. Abamu n'abisizzaako bagamba ono sabbuuni aleka olususu nga lutukula. Amazzi agava mu sabbuuni ono ne bwe gaba geewogomye mu bidiba oba mu myala ensiri tezisobola kugazaaliramu kubanga gabeera gakyalimu eddagala. Abavubuka bano baawangula empaka za Global Social Venture Competition era nga be Bafirika abaasookera ddala okuwangula empaka zino. Ate mu Nigeria, kampuni gye bayita Field Biotechnologies yatandikawo enkola y'okukebera omusulo okusobola okulwanyisa omusujja gw'ensiri. Eno enkola eyamba mu kuzuula omusujja guno ewamu n'okugujjanjaba obulungi. Akalayini kalabika ku kuuma akakozesebwa ng'olina omusujja gw'ensiri era kano akuuma kagenda mu kuyamba okukendeeza omuze gw'okwejjanjaba ewatali bukakafu n'okukendeeza obudde ewamu ne ssente ezikozesebwa mu kwekebeza. Kano akuuma k'ensiri kalondebwa ekitongole kya African Innovation Foundation era ne kawangula ekirabo kya Health Innovation Challenge mu Nigeria mu mwaka gwa 2015. Kampuni ya Fiodo kati etunuulidde katale ka ssemazinga Africa ne Asia. Kano akuuma akakebera omusujja gw'ensiri ne sabbuuni agoba ensiri biwadde abasawo n'abavumbuzi ku ssemazinga Africa essuubi anti omusujja gw'ensiri guyinza okufuuka olugero we twesiba bbiri. Ago ge gabadde amawulire gaffe ku ngoma n'olulala tulolindirira amawulire amalala agokya. Nsigadde nze Survivor ne Ladies Like tuula kalira wuliriza goberera okuva mu studio paka ku street ge mawulire. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Goberera engoma. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Goberera engoma.